Kaniriza kiyo celebrity jazz jabali jote sake engalo sibya tyasuza tya mulungi wange nakola tulina amalire mangi Kizeni Becky afuuse Kizeni Becky akutte wansi ne waggulu tubadde tukyali awo ng'ate muganda wa Mugya wajja ng'aleeta Bwino ng'awanda omuliro ayogedde bingi nebye tubadde tumanyi bannange ng'ate Kizeni Becky ye Atute baana mu kika Okubanjula mu butongole yebe tebimukwatako yafuna yamala ate yaliko Miss Uganda emikolo gigyo mu maaso awo Bugingo tumulina anteira naye Avuddeyo n'abalumi amugamba mutalina kabina ate Desire Luzinda Akomyewo mu gwanga Okwetegekera emikolo egijja mu nnaku bunaku ate yeweesomanyiza embeera ekyali mbi agenda mu operation era abasobola okusaba mumusabire byonna tubina mu maaso awo nga tugenda tutandikirako ewa muganda wa Rashida Mugya wa Kizeni Becky bibino byowulireko Waba onoonya mulabe wotomunoonyeza wala munoonyeze mu mikwano gyo egikwetoolodde. Kizeni Becky nzijjukira olunaku Rashida lwe yasooka okuŋŋamba nti alowooza oddeetinga bbaawe. Namuvuma n'okumuvuma ne mugawula gwe teweesirwaze kye kintu tekisoboka bali just ba workmates. Oli photographer, oli muyimbi, client we. Kizeni Becky bintu bingi Rashida byabadde ayitamu mu bufumbo bwe amasimu bingi byasaagala kwogera because sizze kulabisa. Tutuukire ku nsonga oli muzadde. Leave alone men change. Kizeni Becky, you are a mother. Ate oli muzadde sinti wa mwana omu oba babiri oba basatu oba bana. You know what mothers go through. Omwana ono Rashid omumanyi bulungi nnyo era obadde okimanyi nti bbaawe yamugaana okukola byonna obimanyi. Let's not pretend. Byonna obimanyi. Ne kati she's there suffering with her kids tayina buyambi. She doesn't have any help. Abaana be tebalina kyakulya. Amasimu ge gonna yagaggyeko. We have tried calling her naye amasimu ge gonna tegaliiko. Nze mbadde ndowooza nti oba yagenze newaka nkubidde ssenga wange nga taliiyo. Kizeni Becky, you know each and everything that has been happening with Daddy Cameron and Rashida. We should not repeat. Kizeni Becky, I expect you to know what it means to be a single mother at the age of 24. Abaana bo bamanyi era okimanyi nti abadde takyabawa buyambi because mubadde mubeera mwenna. Engeri gye kintakkirizibwa kola interview yonna oba kulabikira mu mawulire oba kola video yonna okweyogerako. Tubasaba at least mwaba mwagala mu privacy mu muyambi. Kuba ffe wonna we twandimujje all connections zonna ziri disconnected esimu ye teriiko wonna we yali taliiwo lwansonga yeewala bingi kati. Kizeni Becky, kino ekintu mukikoleko nga amawulire teganajja. Nze I'm not attacking ekyo kimanyi. If I was to attack you, singa nakwatacking adda because this has been happening for a long period of time. So let us not pretend. I am not attacking anyone. Ekyo kyo tukimanyi bulungi. Kizeni Becky, I'm not attacking you. Okitegeera. Daddy Cameron, if you can't take care of your kids, gwa agenda oswala. Omusajja omukulu n'olekawo abaana bo babiri nabo bakulemye okulabirira saagala kugattako ekibi kwerabira abasajja mwerabira mangu sijja kwerabira olunaku lwe wajja ewaka ng'oyo omwana ali lubuto your first kid ne weegayirira mumumpe wetunaakulaakulana nja kudda men already yeraliikidde because depression yokka gy'abadde ayitamu mu bufumbo bwe obimanyi amasimu bye mubadde mukola but again agiyitemu even when she no longer has that marriage bino ebintu bibadde bisobola beerawo bulungi nga bwe wamugaana okukola kati gwolowooza atandikirewo okulabirira abaana bo okitegeera teweefuula nnyo omusajja wa luxury toli bya luxury by'oli Daddy Cameron tukumanyi abakumanyi bakumanyi. I'm not attacking you. I am not attacking you. But do justice to your kids. Do justice to your kids. Mama wabo amugaana okukola singa katali mukulabirira abaana be nga gwe talina yadde kyakwagaza. Kizeni Becky, you have been there with that family. Kuva wansi, kuva kasubi, paka nansana, paka wawona. You have been there with them. Don't be a serpent. At least beera wakisanga omuntu eyalakeddeko ne weewakana mu maaso ga Rashida n'omugamba you are not dating the husband. Kwata kiro ya sukali oba omukyala alabirira abaana. Okitegeera. Because amazigo y'omwana gakaabye because of you two ojja gasasulira. Kuba naawe oli mukazi.
Yes, you want a figure father for your kids, but still consider nti n'oli omukyala yeetaaga okulabirira abaana. Meanwhile, yechozen Becky yeeyongedde okulumya Mugyawe yewakuta agamba tata era agenze n'ataala abaana bw'abamiitinge tataabwe omupya bw'abannyonnyole bw'abayita bwe balina omuyita bannange Bwino. Hello, say hello. Hello. So guys, ekiriwo Mr. Professor yampise nangamba munnange mumpo mwana wange yangu mami mukulu Professor yampise gamba hello kakati sembiza wano nnyonnyole mukulu Professor yampise nangamba ayagala ku meeting abaana bano for lunch abannyonnyole kyali omanya abaana b'ennaku zino munnaye tebaba bamukirako ate biki libadde bamanyidde mu gundi ndala kati yangambye ayagala ba meeting for lunch abannyonnyole. Guys, so how do you feel? Good. Amugenda meet. Wait on, we are meeting Professor. Agenda kwennyonnyola keri abantu bagenda bagamba bichi. I can't wait. But me I had never had such a professional man like this one. Fetwa kulanga kale nga sikiwuliranga nako nga ne baba neighbor nga mulabulabi ba anko nga bajja naye manyi omuntu okusaba meeting moreover for a lunch ate nga twala out agenda tugulira emmere eyo ku kasi farm yange bagita kasi farm eri eyo mpiji n'agamba mujja abana nino bannyonnyola ne mbasaba mu butongole tuwa tulyawo datuka Dengere chapa change mama nyabo kitudde mu ggulu chapa kyo mu ggulu kicho be baba no mchala be yalaba mu ggulu ba malaika bamwekanga bebo mbagambe bana bange duya banange mwe abana basanyuse bana mwe pidinga maziga gampita baduse basanyuse ne bamuwahaga bambina you guys I want to cry no chibadde lovely nyonyo bambi basanyuse baduse ne bamuwahaga ne baba jibu era nga yemumanyi boss ya boss we wake ngeri jadamanyi nti ye mwami ye kagwe tulina aganye okudduka panage ne mutwe nga mwana kwetu nswaza tokasikiza kange tokazanyiramu agenze mpola mpola na mtokako ne bambi nakwatiwe kinyegenyege na muhaga oyo badewe nyonyo mudwalira babade bayiri baba amwadde peke naye mekamba buli baba jibu bwasima omuntu omanyi oyo omutima gwe gwaba katonda vwa malaika oyo mwana tasima naye baba jibu amwadde peke bambi namuweka musajja akajidde musati njeru mama abana kye bamukoze naye njazo ezo daddy don't worry daddy nja kubanga nzoza obimanye byange look at love omusajja yamanyi family ayina okwagala ayagadde abaana bamumanyi bamwagala bam amba sekeddewo mugempa glasses mwe ekintu osobola okwawulira omuntu omulungi n'omubi kiba mu baana I'm telling you omwana omuto bwayagala omuntu ebyaddala omuntu oyo aba mulungi amujje mu kagaali he couldn't wait n'agamba baana bange kati muli baana bange I'm no longer uncle nego manyi omusajja okusaba professional meeting annyonnyola abaana nti I want to be your daddy oh my god mulabanga ekitono naye si kitono mulabanga ono omwana ebintu byakola biringa ebyabasajja abakulu n'abasajja abakulu tebakyabikola abasajja b'ennaku zino bayonooneka kale entegeera ye ya kikulu nnyo mbadde sibangako mbulamu na muntu ayagala baana n'okusinga nze maama waabwe kambabulire nze bwe mbadde nga ngenda mu ddwaliro nga ngamba genda okole ssente kansigale n'abaana mu ddwaliro oyo gwolaba ate nga alina emirimu egiri professional baba mwetaga buli kaseera baba mukubira amasimu ku site biki naye ng'agamba you go and work I'll keep the babies bannanga ebintu laavu y'abazungu kati njirimu era munnanga olugiza omukyalo omuganda nentekako kagundi awo ku gundi anti munaye kati bba wange so guys byebyo bba wange eno baba jibu amagala gatadde mu nsowani ya daddy baba jibu nanswaza yefuula ayagala amba mbona yamulaga nti naye muntu mulungi jibu seba abaddewo nga yeegula bweguzi nawa amba bamba nenga ne mumpe amba baba jibu oyo ne baba jibu kamba bulire bali aba anti baba jibu nzangana nagende wo yera botusanga wenzo no gansagala mwana oyo kyokanga omwana mwagala munene nfukambira ne muwako okunywa ne mugamba taate yanzala nanzala n'abaana banange munebaliza omwami wange banange basingo mother munebaliza omwami wange yantutte ate mugume banange mugume okaba n'omala katonda nakusangula amaziga what matters is your good heart omutima gwo mulungi gusigaze katonda akujjukira
Nfunye taata w'abaana bange. Sigenda kukuza abaana nzeka omusajja omukakamu. Era ndishuwa ngenda kukuza abaana abakyasinze obulungi mu nsi muno. Bagenda kuba bakakamu, bagenda kuba bakozi ate nga balungi nga balina emitima emirungi egyekisa. Omusajja alina okwagala. Kitunuulire. Neanage. Jibu no gubadde guliisa omusajja wange. Negwe jibu oyinza okunfuukira ekirala mu relationship yange. Sebo nga gumuliisa, sebo gumulazira avaawo, ne kumugiragira, nenga bana mumvire ku musajja. Sebo bana bagala kwagala musajja wange. Munyambe. Bana bagala kwagala musajja. You guys, I'm happy. I'm happy. This is beyond. This is beyond. Daddy webale. Professor webale honey. I love you. Ekyo kiroto kyange. Nayagalanganya abaana bange bali awo ne tata waabwe abaliisa beerisa bazanya olwoze nengejjera obwerere banne ebiroto biri mu reality Katonda gyali mugume temugwa mu maa. Ate omwami Levixone agenze ku airport na picking omwagala we Desire Luzinda jjukira emikolo gya wiiki ejja bannange tubaagaliza buwanguzi tubaagaliza ssanyu mu bufumbo bwammwe naye nga kulikayo Desire Luzinda. Ate aliko Miss Uganda Nantumbwe Stella oba muyite Ella avudde ku lugyo olunaku olwaleero bamwanjudde. Congra baby girl. Abaana baggwayo nno babatwala babasomba. Ate ye Wizo Manizo jjukira atomeddwa mukyala we Sandra Teta embeera tewoomya nakabululu. Alaba muleetedde abantu bamusabireko nga tannagenda mu ssajjale nejjukira okugulu okwo bagambye bayinza okukutemako naye katongera omuteeramu essaala Mukama amusaasira aveeyo nga mulamu bulungi. Ate tubadde tukyali awo Bugingo nga leeta tukuba mu bbomu endala. Abaana mbu baabakyusa amannya naye takyalina bukakafu nti abaana babe. Bugingo yandyegaana abaana bona muwuliriza. Sitaani yantegulako famire n'abaana ne babawa n'amannya amalala mpulira mbu babawa amannya amalala. Simanyi oba n'omusaayi baagukenenula n'obusomyo ne bateekamu obusomyo obulala n'omusaayi. Byonna bibaddewo. Mpise mu bintu amasasi g'omanyiiko kitono. Mpise mu bintu ebirala siri byogera obulamu bwange bwonna. Kiki ekyasitula omusajja oyo n'aleka amaka agagudde akaleka ebyo oli bisanga mu ggulu. Era siri mu bulumi nti abaana babakyusa amannya kuba sinna nange bukakafu nti bange. Njogeddeko ekyo just kubanga oli baba asobola okutegulamu kitegeeza asobola okubanga n'ekirala kikola. Ate ye Anteira yeeyongedde okulumya abagamba nti talina kabina. Congratulations.